Omukyala oyinza kugondera otya bbaawo? Teri kintu kyonna ky'oyinza kukolera musajja mulaga nti omwagala okusinga omugondera oba omuwuliriza. Y'okugonda kye ki oba being submissive? Okugonda kwe kusalawo n'omutima gwo nga teri muntu yenna kase okubeera wansi w'obukulembeze bw'omuntu omulala nga LC oba president oba amagye engeri gye gagonderamu omuduumizi waago, so si kukola gwe kyolaba ekituufu ekikusanyusa w'ofuniramu, wabula okola muntu mulala ky'aba akulagidde. Leero ngenda kuwa ebintu 6 ebikwatagana ku bugonvu era oyinza kugondera otya omuntu nga kyakulagidde si kituufu. Ku lwokubiri olujja nja kubeera nga njogerako n'abasajja bayinza kwagala batya bakazi baabwe. Mbabuuzaako mwenna mikwano gyange, amanya gange Nzerukomwa Jonathan. Bwe gwe mulundi gw'ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Kati nno teweerabira okusubscribinga subscribe kona ne kadegwe gwejjo sookanga okola video zaffe ez'olwokubiri awamu n'olwokutaano. Olwokubiri tubeera twogera ku mukwano, olwokutaano tuba tuddamu bibuuzo eri abo abakkiririza mu Bayibuli. Kati bw'oba ng'olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli naye nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kibuuza, noonya ku WhatsApp namba yange eyo obeera mugumiikiriza ate tokuba. Katonda bw'abanga akikutaddeko ku mutima gwo okuwagira obuweereza buno ngamba mbyensimbi, beera ng'okozesa Airtel Money yaffe namba yeeyo, nja kuba musanyufu nnyo era Mukama akumpeera omukisa. T-shirt zaffe eza Jack Online Ministry zatandise okufuluma, waliyo ez'ebitogi n'eza round neck. Beera ng'onnoonya ku WhatsApp namba yange eyo tubeere nga tunyumyamu. Leero ngenda kwogera ku kigambo kino eky'obugonvu. Omukyala oyinza kugondera otya bbaawo? Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online. Ekisookera ddala si kyangu kuweereza muntu naddala nga ye tatuukiriza buvunaanyizibwa bwe, naye tegeera nti toweereza muntu oyo, oweereza Katonda era Katonda yajja okusasula. Bw'olabirira abaana bo n'oweereza bbaawo, Katonda yajja okujja n'empeera yo. Omuweereza mu kkanisa oba asha oba omusumba oba omubuulizi w'enjiri takola abantu bamusiime, naye Katonda yajja omusasula. Yadde bbaawo takuyisa bulungi, gwe muweereze kubanga oweereza Katonda. Matayo essula 16:27. Kubanga omwana w'omuntu agenda kujjira mu kitiibwa kya kitaawe ne bamalayika be, alyoke asasule buli muntu nga bwe yakola. Empeera yo egenda kujja na Katonda, si mwami oyo. Omwami oyo ayinza obutakola bulungi, ayinza obbeera nga tatuukiriza buvunaanyizibwa bwe, naye gwe kikole ng'aweereza Katonda era Katonda yajja okusasula. Ekyokubiri, gondera mwami wo mu ngeri y'emu nga bw'ogondera Katonda. Ojjewo ekifaananyi kye atatuukiriza kino, akomawo leeti, atakuwa kitiibwa, gw'olabe Katonda. Weebuuze, singa Katonda yaŋŋambye okukola ekintu kino nandikikoze? Abefeso essula 5:22. Abakazi muwulirenga babba bammwe nga bwe muwulira Mukama waffe, nga Katonda bw'agamba ekintu n'okikola nga teweebuuzizzaako kubanga Katonda yakiragidde. Bw'otyo bw'olina okugondera mwami wo, awo kijja kwanguyira omugondera. Jjawo ekifaananyi kye ogambe nti siri mu kuweereza musajja ono kubanga tatuukiriza bintu byonna, Katonda yandagidde okikola, awo kijja kubeerera kyangu. Koppa ekifaananyi kya Mukama waffe Yesu Kristo. Yasalawo n'agonda n'akola okwagala kwa kitaawe. Bwe yali ku musalaba yasaba bw'ati: Taata, bwe kiba kisoboka ekikompe kino kinzigibweko, si ng'okwagala kwange naye ng'okwagala kwo bwe kuli. Kati nawe togoberera kwagala kwo olw'ensonga towulira bulungi, tebakuyisa bulungi, toli mu feeling nnungi, akumistreatinga. Mugondere kubanga kye kiragiro kya Katonda era Katonda kyayagala okole. Ekyokusatu, mugondere kubanga gwe mutwe gwo. Omutwe gwe gukulira ebitundu byonna eby'omu mubiri. Singa omutwe gulagira omukono okuyimuka, omukono ne gusigala wansi, kitegeeza omukono mulwadde. Singa omutwe gulagira okugulu okutambula oba okusamba, okugulu ne kusigala wansi, kitegeeza okugulu kulwadde. Kati naawe singa omutwe gwo gukulagira okukola ekintu n'ogaana okikola ye bbaawo, kitegeeza omwoyo wo mulwadde, weetaaga kujjanjaba. Abefeso essula 5:23. Kubanga omusajja gwe mutwe gwa mukazi we, era nga Kristo bw'ali omutwe gw'ekkanisa, bw'ali omulokozi w'omubiri gwe ye yennyini. Naye ng'ekkanisa bw'ewulira Kristo, n'abakazi bwe batyo bawulire babba baabwe
mu buli kigambo. Nga ekkanisa bwewulira Yesu Kristo, naawe bwe kigwanidde okuwulira bbaawo. Bw'obanga okifunamu obuzibu okugondera bbaawo, omwoyo wo mulwadde, tokyawuliriza na Katonda. Genda mu kigambo kya Katonda, osome ekigambo kya Katonda osobole okuwona. Ekyokuna, ekitiibwa ky'omukyala kugondera bbaawe. Abaana bo bakussaamu ekitiibwa, bbaawe akussaamu ekitiibwa, abantu ababalinaanye oba banneiba ku kkanisa, abeewammwe, abeew'omusajja. Naye ono Nakapanka akola byonna by'ayagadde, abeera anyumirwa ye yekka yekka, naye abantu tebamussaamu kitiibwa. Toba na kitiibwa mbantu kasita tossaamu bbaawo kitiibwa, ate n'abaana bo abakulaba nga tossaamu bbaawo kitiibwa nabo babikoppa. Bwe batyo bajja okuyisa babba baabwe nga bakuze oba nga bafumbiddwa. Ne mu society oba abantu b'obeera nabo tobawa kifaananyi kirungi. Beera ekyokulabirako ekirungi eri abantu bonna. Ekyokutaano, gondera bbaawo mu bintu byonna, yadde ekintu toyagala kikola kasita kibeera nga tekyawukana na kigambo kya Katonda. Akugambye kulimba, akugambye kubba, ekyo gamba no. Kubanga order of submission oba amadaala ag'okugonda, abaana bagondera maama, maama agondera musajja, omusajja agondera Kristo, Kristo n'agondera taata. Bakolinse ekisooka essula y'e11 onyolo 3. Naye njagala mmwe okumanya ng'omutwe gwa buli musajja ye Kristo, n'omutwe gw'omukazi ye musajja, n'omutwe gwa Kristo ye Katonda. Katonda, Kristo, musajja, mukyala, baana. Omusajja kyonna ky'abeera agambye kikole kasita kibeera nga tekyawukana na kigambo kya Katonda. Y'ensonga lwaki kyandibadde kirungi nnyo n'ofumbirwa omusajja atya Katonda, kubanga bw'abanga agondera Kristo nawe kijja kubeerera kyangu omugondera, kubanga olina kukulembeza Kristo okusinga omusajja. Ekyomukaaga tera kyekisembayo kyekisinga obukulu, naye nga tetunabagenda mu kyamukaaga, nkusaba ontekere wansi mu comment section kankubuuze, singa bbaawo agamba omusajja oyo ammanja mugambe nti siriiyo kyokka ng'oli mulokole, ogamba nti waali n'omulyamu olukwe era ayinza okwagala ng'omuliddemu olukwe, oba ogamba omusajja agambye nti taliiyo. Kintekere wansi mu comment section. Ate era teweerabira okukwata mu ka description box wansi wano gwali ku YouTube kafaana bwe kati. Bw'okakwata kukagenda kwebikula wansi ntaddewo link. Bw'okwata ku link eyo ogenda kulaba video omukwano kyeki guno ogukuuma obufumbo va ku feeling. Genda olabe video eyo nga tonnabagamba muntu ntino yes I do nange nkwagala tugende tufumbirwe. Ate era njagala okujjukiza nti t-shirt zaffe za Jack Online Ministry zatandise okufuluma, zirabika bulungi nnyo. Waliwo ez'ebitogi n'ezitali za bitogi. Kati bw'obanga oyagala yeemu noonya ku WhatsApp namba yange eyo, nja kuba musanyufu nnyo. Ate era Katonda bw'abanga akikutaddeko okuwagira obuweereza buno, ngamba by'ensimbi, twetaaga oggulayo kamera amu ne laptop. Yimirira naffe ku mobile money oba ku Airtel money. Noonya ku WhatsApp namba yange eyo nkuwe ya MTN. Bw'obanga oli ku Airtel kozesa ennamba yeemu. Nja kuba musanyufu nnyo era Mukama akumpeera omukisa. Kati nno ekyomukaaga, okugonda tekitegeeza nti omuntu omu wa bbeeyi oba mukulu nnyo oba wa mugaso okusinga omuntu omulala. Mwenna mubeera mwenkanankana naye obuvunaanyizibwa bwe bwawukana. Buvunaanyizibwa bw'omukyala okugondera bbaawo oba okumuwuliriza, ate buvunaanyizibwa bwa musajja okukulembera omukyala. Kankuwa ekyokulabirako, taata, mwana ne mwoyo omutukuvu benkanankana naye balina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Omwana yasalawo okugondera taata, omwoyo omutukuvu yasalawo okugondera Yesu Kristo, yadde bonna benkanankana. Okugonda tekitegeeza nti oli wansi we, ate okugonda tekitegeeza nti tojja kuteesa, ojja kuteesa. Naye bw'oleeta ekiteeso kyo obeera n'endowooza oba oyogera mu ngeri eraga nti yajja okuwa okusalawo okusembayo, yajja okuwa final conclusion. Naye bw'ogenda ng'omanyi nti ekyange kirina okuyitamu lwa mpaka, awo obeera togonze. Olina okuwa ekiteeso kyo naye ng'oleseewo gap, ye akole okusalawo okusembayo. Mwebale nnyo okubeera nga mulaba video zange. Amanya gange Nzerukomwa Jonathan. Teweerabira okusubscribinga, okukona kadaako, okusharinga, okukomentinga, okulikinga. Mbaagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tudde mu kunaku olwokubiri n'olwokutaano. Mbaagala nnyo. Bye. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.